bitegeera wabula nga sinagera maso ngenda kusaba omukulu asooka akubuuzeeko oli ku 21 questions kiugenda mubuuza kibuuzo ku kibuuzo. Mwami Edison, yes, ogamba otya? Sirina mutawaana. Osiibye otya? Bulungi. Nga weekutte mpewo ki? No, I'm just feeling good. You're feeling good. Nyumirwa Spark TV. Wow, tweyaziza. Spark TV enyumira nnyo okulaba ate n'okubeera ku set. And nawe weebale kulabika bulungi. Kitiibwa kya Mukama. Spark TV. Sanyusizza nnyo. Obuyimba bwetandise nabwo Mwami Edison. Kansooka obuze ku mulabi wa Spark TV n'oluvannyuma tweyongerera. Abatulaba mbalamusizza nnyo. Kansubire nti olunaku lubagendedde bulungi. Naye ate nammwe be lutagendedde bulungi kambasabire Mukama ate olunaku olunaddako lwe lubagendere bulungi. Okay. Babuulire ku mannya. Amannya gange nze Edward Sendi. Emirundi egisinga erinnya lyange ndisalako naye nga mu bujjuvu nze Sendi Kaddiwa. Okay. That's my erinnya lyange mu bujjuvu. Yegwe Sendi? Liggwayo Sendi Kaddiwa. Like kitegeeza tokaddiwa tokola ki? I think so. Manya amannya ago agamu gatugoberera. Mwami Edi, tutandise n'obuyimba obw'abaana ababiri abo abawala. Kubaddeko Nowela ne kubeerako ne Queen Smiley. Abaana abo gwe abamanaginga ki? Nkolagana ne company gye bayita Code Base, and Code Base ye record label y'abaana abo. Nkola nga consultant wa company eyo. Music industry eno bantu bangi bakumanyi. Buli omu amanyi okola kino okola kiri naye njagala obamenyereko okola ki ekituufu? Nkola ebintu ebyenjawulo kubanga nze ndowooleza mu kubeera nti Abaganda balina olugero olugamba nti atega ogumutaliira. Ate n'obulamu bwe tulimu ennaku zino omulimu ogumu bw'ogubeerako guyinza okuvaawo kitegeeza olwo obeera oddayo mu kyalo. So nkola ebintu ebyenjawulo. Nina company eyange bagiyita West Records. West Records, it's a media agency kati yafuuka agency naye nga twatandika tukola bulango bwa radio na TV. Naye kati tubookinga ne media, tutegeka press conferences, tukola ebintu ebyenjawulo. Naye ate nkola ne event management. Nkola ne promotion, music promotion. Then at the same time I run 2 YouTube channels. So I'm a digital content creator. So byonna byenkola byetoololera around media, marketing, entertainment. Yes. Tukulabye ku mikutu egy'enjawulo ng'ojjo analyzinga industry naddala industry ya music. Bano abaana b'obadde promotinga oba promotinga because of the love you do oba okikola bukozi kubasaasira like oyagala music waabwe atambule? Nze ng'omuntu nyumirwa nnyo bwe ndaba omuntu nga naddala ng'atandika. Bw'aba nsanyusizza oba bwe mba mulabyemu ekirungi oba nga ndaba ate ne bwe mba mulabyemu ekibi ne nsobola okumubula ne mugamba bw'oba onaayagala otambula ebigere ebiwerako tereeza kino tereeza nakiri. So nkikola ebimu mbikola lwa bwagazi si nti ssente ensasulwe no. Ebisinga ne industry yonna njirimu nnyo oba nagiyingira nnyo olw'obwagazi. Industry eno gimaze bbanga ki? Ya music. Nja kitwalira wamu nga performing arts. Nja kugamba nti nali nsoma mu kati Carmelite College mu secondary yange. Nasomerayoko nga bamaze okungoba Ndejje Senior Secondary School. Nawandiika omuzannyo era ebimu ku bye neenyumirizaamu. Olwaleero omuntu ayinza obutakitegeera naye nze nga nze bineenyumirizaamu. Nawandiika omuzannyo ne tuguzannya ne mu National Theatre. Bali baguyita batya? I can't recall. It is so many years ago. Wasoma biki okumaliriza? At the end nakola computer science. Yes. Nasomera Bungereza. Wasomera Bungereza? Akungamba desikamanyi. Wow, wasomera Bungereza computer science. Wali practice sinze koko? Kitono nnyo. Sikolangako nti ye profession yange naye ate mu mirimu gye nkola emirala weesanga nga you need to use a computer. So omuntu ali computer literate olwaleero
obeera wa mugaso nti bingi byensobola okwekolera nga siyise muntu nti jangu onkolere kino jangu onkolere kiri. Okay. Wakolako ku radio? Nalikola ne Dembe FM which is a sister station with the Spark TV okumala emyaka 13. Okay. Nga ndi panelist ku program ya Talk and Talk Show. We twatandikira twali tukola kuva saawa 3 paka saawa 5. Program nebeera nnungi nnyo nekyusibwa netandika kuva ku 4 paka 7. Wow. Kugamba buli kyobeerako osobola okugamba nti perfectionist kiba kirina yitayo okwatayo? Si buli kimu nina bye nali nkozeeko mu bulamu bwange ne bitakwatayo naye nfuba nnyo buli kyenkola okukiwa 100 ku 100. Okay. Era ebimu ninayo byeŋŋaana okukola oba olina akuyitanga oba alina omulimu gwakuwa nempulira nga sijja kusobola kikola neŋŋamba olwokuba sijja kiwa 100 ku 100. Okay. Awo waakiri sikikola. Okay. Ekibuzo ekirala kye nnina bayimbi ki bozomanaginga nga tuzzeeyoko emabega? Namanagingako omuyimbi gwe bayita Titi Tabel. Okay. That was mu 2005 2006. Namanagingako omuyimbi gwe bayita Winnie Munyenga. Then nakolako ne Eagles Production. Saali manager pase but nalinga nkola ne manager wa Eagles Production. Era oyo ye nkyakolagana naye nakati omwami Haji Kavuma Musa. Essaawa eno I handle media and marketing mu Keti Events and Beyond company ye. Yes. Kati nga gwe abaddeko ne companies zino njagala kubuuza record label ne bano abapromoting abapromoters difference ki eri wakati wa record label ne bapromoters? Ebigambo ebyo nja binnyonnyola nga wano e Uganda. Yes. Kuba bw'ogenda mu nsi ez'Ebulaaya record label bagitegeera bulala, promotion company bagitegeera bulala. Wano e Uganda tugitegeera tuti? Wano e Uganda record label ye company efuna omuyimbi ng'alina talent n'emuteekamu ssente nemukolera ennyimba nemugulira ennyimba nemuyimirizaawo nemukolera videos basically netutumula ekitone kye ye record label. Ate promoters kati ba promoter be bantu abasanga omuyimbi nga atuuse ng'alinawo omuziki oguwera oba ekibiina ne bwe kiba kyakatemba nga kirina omuzannyo omulungi bo ne bajja wabawo entegeragana ez'enjawulo. That's a detail gye sijja gendamu. Ne babeera nti bategekera omuntu oyo ekivulu okubeera nti bamutunda ne bafuna ssente. So record label ekola ku scratch nekuteekayo then bano ne bajja ne bapromoting ekibakubidde ne bamutunda mu bantu. West Record mwe mukola ki ekituufu? West Records tukola bulango naye tetukola music. Ate abayimbi bajjiramu wa? Abayimbi bajja mu promotion. Because to promoting concerts. The most recent twagikola enene tukola ku bintu ebyenjawulo kyova olaba nti olumu ndaba mu concert z'abantu naye ng'ate olaba linnya ddala naye ng'ate nange ndi involved. But gye twakola nga West Records fekka yali concert ya Rema Namakula yaliwo mu February last year ku Kampala Sheraton Hotel. Eyo yali promoted and managed by West Records. Yes. So kyekyo ekivuli kyokka kye mwakakola apparently oba waliwo ebirala bye mwategeka? Ekyo kye nyinza okugamba nti kyekivulu ekinene ekyakasembayo. But ever since tuzze tukwatagana n'abayimbi ab'enjawulo nga tu offering different services. Mulimu ebivulu ebimu nga tu offering just ku managing media. Okay. Njagala tutangazeeko ku Song Boost. Yegwe CEO wa Song Boost? Song Boost is an app monitoring nyimba oba obulango. Omuntu wabanga azanye nga akoze music we nga ayagala okumanya wa wazanye. Kati nja kuga nti abawala ababa code base abakavaako bafunye notification nti oluyimba lwabwe luzanyiddwa ku Spark TV. So Song Boost nabadde nerabidde okubulira mu byenkola nayo nkolagana nayo nga business development manager.
Senga manyate goli CEO. No, Song Boost ndi face ya nze face ya Song Boost. Naye actually sinze CEO. But ngabe nagambye nze kintu kyonna bwe mbanga nkikolako mbeera nteekamu obulamu bwange bwonna nti nkiteekamu amaanyi mangi. Kati ate era gye tulimu abantu baffe abasinga basuubira nti olibwa okukola ennyo bwatyo kirina kuba kikye nedda. Bannayuganda bavuddeyo ne bagamba nti Mwami Sendi oba Uncle Eddie Sendi agamba nti ayambye music industry naye ate tulaba agisuula busuuzi. Kituufu nti gwe bw'oba ocriticizing music industry ate gwe okuba bituli wabula tobawa magezi. Omanyi njakuwa ekyokulabirako bw'ogendewo omusawo akuba empiso okuggyako omusaayi era abaana abamu abato banyiigira abasawo. Omusawo akuwa eddagala olumu nga likaawa. Kituufu. Omusawo olumu akusala okuoperatinga olukindo ne lukuluma naye nga in the long run omusawo ono abeera akuyamba. Kakati nze ng'omuntu omugoberezi w'ensonga mu kisaawe ky'ebyamasanyu bw'osobola okuyita critique emirundi egisinga byenjogera tebiwoomera. Nze ndi musawo byenjogera olumu biyinza obutawoomera muntu naye ate nfunye abantu bangi nnyo abakomawo ne banneebaza n'agamba ekituufu wayogera nawulira bubi naye munnange ekintu ekyo wayogera wali mutuufu. Bantu kingaanye yakwebazaako bangi nnyo. Tumenyereyo ko ne baba. I interact with so many people. Okay. And I have had njogera ku bantu bangi and abamu nyinza okwogera ku Milka naye ate Evelyn Mike n'ayigira ku kyenjogedde. N'agamba okay nyinza okugamba wali abantu ng'agenda ku stage ng'engatto ziddugala neŋŋamba Evelyn Mike wagenze ku stage nga gwe MC naye engatto zaabadde ziddugala. Kati olwate Milka ye n'akiyigirako n'agamba siina genda ku stage nga nze MC. Bwe bagenda ku stage nga nze MC nina okubeera mpaayo olumu ebyokulabirako nega nti omuntu beera n'obutambaala bubiri. Akamu kako kakwesimuza mu feesi naki akalala kakusimula ngattoyo nakulaba nti olabika bulungi. Kakati gwe omulala n'oyigirako. Ekitegeeza industry ebadde ekitwala bubi naye omusawo kansuubire abazzeemu. Uncle Eddie Sendi waliwo omukyala ambuuza we napostinze n'angamba Milka tava ku seeti eyo nga tatubulidde byakaje bituufu. Emyaka gyange bwe yakulaba luli nakakati bw'oli yakaddiye olina emyaka emeka? Emyaka gyange sigimanyi. Olimba naawe. Maama yafa tambulidde. Tubuulire olina emyaka emeka baako woogwa? Simanyi naye byemanya kimu nti maama wange teyambuulira myaka gyange naye nze mu kuteebereza okwange ndowooza nazaalibwa mu early 70s awo. Waliwo omulala eyambuzizza nti wamma ani Benoni mugandawo Kibuuka. Andrew Benon Kibuuka mukulu wange ye yasikira ne taata wange. Ngate mufaanagana. No, Milka olimba. Goli mweru ye. Nange nkimanyi nti tufaanagana. Nja kunyumizaayo katono nnyo. Tunyumize. Twali tubaddeko mu room emu nga fembi tuli ku ssimu. Gwe yali ayogera naye nga bwenjogera ng'oli addamu. Kwega n'amaloboozi gaffe gafaanagana. To the extent nze confusion nagitegeera nga Ben agamba oli oyo Eddie yabadde alina gwayogera naye ku ssimu naye nze mbadde nkugamba kati nze lwe nakiraba neŋŋamba ono gwe nali njogera naye nti jjako essimu waliwo confusion eri wano. Ben gwe yali ayogera naye ye yajjako nga alowooza nti Ben yamugamba ajjako essimu nze owange ate n'asigalako. Ekyo kitegeerekesa abalabi ba Spark TV. Andrew Benon Kibuuka mukulu we. Olina woogambye nti mu ssomero wawandiikako omuzannyo. Wali ozannyeko firimu? Sizannyanga ku firimu naye nazannya mu katemba ku stage but nakikomya kubanga nakizuula nti bw'obeera ne mukulu wo oba mu famire mwebamu omuntu n'avaayo
n'ayitimuka nnyo buli ajja mu famire eyo abantu bakutunuulira bagamba nti omwana azannye nga mukulu we kakati credit egenda wa mukulu wo tegenda wuwo so nasalawo neŋŋamba ekyo nze line eyo sijja gitwala njagala mbeere nga nsobole okuyimirira in my own right nyimirirewo nga nze nga siri mu shadow yooli era ekyo kiraba nnyo kati nga mu music abantu bangi abayimba naye olwokuba ate abamuganda wooli eyayimba ennyo eva buli lwayimba baga omwana ayimbira ddala nga mukulu bano bafaanagana nnyo alinga mukulu kati gwensonga lwaki tewakyagala n'okita birungi kibyojje mu eno industry bingi nfunyemu emikwano nfunyemu okumanyika nfunyemu ssente omulaba fomulungi oli ku Spark TV program 21 questions ngero olunaku olwaleero tulina omukulu Eddie Sendi ono nga muwabuzi mu music industry abamu mugize ne mupostinga mu inbox yange ku Instagram ne mugamba oyo jjajja wa industry abawakana bajje ne mutandika entalo naye era nga bw'obiwulidde munnange yatandika kuva dda njagala okujjukiza nti bannaffe abateekamu ensimbi be bannaffe abannumida gwe wenna wenna mukwano eyeetaaga ssente bano bazze okusangulako amaziga bagenda kuwola ssente ezitaliko musingo gwonna gwe kyolina okukola making sure nti nozisasula mu nnaku eze15 3 45 n'ennaku 6 ayagala okumanya ebisingawo genda ku ssimu yo ogende mu Google Play Store odownloading Numida app ojja kuba ofuna ebisingawo wabula gwe ayagala obbakubira osobola obbakubira ku namba zaabwe zino wamanga 0800 10 240 yes ejja kuba eyitamu awo ku Squeezeback ojja kuba ogifuna bulungi wabula gwe ayagala munnange okulaba eno show osobola ogiraba ku Yo TV app ojina ku simu njirina njigoberera nnyo ogigoberera nnyo emirundi mingi mwe njagala okulaba Spark TV oba NTV nga nvuga yes osobola okudownloadinga Yo TV app ojja kuba mukwano osasula kakaaga kokka omwezi nga buli kintu ekibeera ku Spark TV kuva we tutandikira Spark ku makya paka wano oregulo mukwano ojja kuba ofuna ebisingawo omwami mukulu Eddie Sendi ekibuzo ekyakye njagala obuuza ba artists bangi bagenze nnyo mu politics oinako ekirooto kyogenda mu politics saagala politics nganze kulwaki ekisooka abantu abasinga abagendayo bwe bavaayo tebampa ssuubi tebampa ssanyu bayogera bibi byokka no gwe njagala otunuulire buli muntu yali abaddeko MP ani ali obulungi tubadde ne parliament nyingi naye obonaabona okufuna ba MP batano bogamba nti bwe yavaayo ali bulungi kati okyogerako ki ba artists abasinga bannuma nti bwe bayingira politics bakutula mu bawagizi baabwe ate asigala nga ayagala art ate ne politics n'agendayo naye nga n'ekirala ekireese obuzibu nti abasinga bagenda olw'okuba basuubirayo ssente naye ate nga nze bwe ntunula mu bulamu bw'ensi eno it's not all about money si buli kimu nti zirina kuba ssente no obulamu bw'ensi eno bingi nnyo kibi ki ekiri mu artist okera ku makya n'ayingira mu politics kwawulayawula mu bantu politics simwagala kuba politics ayuzaayuza mu bantu ate naddala ebintu bya politics wane Uganda si byaffe obwongo bwaffe tebunnatuuka kubitegeera abayimbi mu America baavaayo ne bawagira Kamala Harris yagwa Trump yaliko who is a Republican obulamu bwagenda mu maaso naye wane Uganda ne kumufuba Uganda kowagira oli ate bwogenda nosanga atawagira gwe wali owagira olwo luba lutalo ekirala kyenjagala okumanya olinayo challenge yonna gy'ofindize mu music industry they are teriyo kintu kisobola kubeera nga tekirina kusoomoozebwa entertainment industry emirundi egimu okola omuntu n'atakusasula tetukolera nnyo ku ndagaano yadde bw'ogenda ofuna experience oyiga okukola ebintu ebimu n'oga nti bw'oba oyagala nkolagane naawe njagala osooka onsasule commitment fee naye ate olumu omuntu abanga atandika butandisi taba nnyo na mukisa gubagaininga ng'ebyo
so abantu olumu tebasasula abantu tebakuuma ndagaano naddala olw'okuba ebeera vabo naye ate ne bwebeera mpandiike tojja kubeera ng'ogenda mu kooti buli kaseera. Kati nga gwe analyst ng'omuntu abadde ne ba music people like abantu abakola music for a very long time olinamu okwemulugunya kwenna kwogamba nti wabula omuyimbi ono namukolera ekintu ne muyisaawo wano naye ate ansasuddemu bw'ati? Nfuba nnyo okwekuuma with a positive attitude. Nti olumu omuntu bw'annyiiza nfuba nnyo n'okumwerabira kwega nneme kubeera nga omanyi bw'obeera n'ebikunyiiza ebingi omaliriza ate gwe bikosa. Yes. Waliwo mbuuziza mufumbo? Ndi mufumbo, nina omukyala, nina n'abaana and twafumbiriganwa mu kanisa. Akadde kaffe katuweddeko naye njagala kubuuza waliwo ekirungi gwe kyogamba nti kino nakikolera omuyimbi gundi ekirungi? Bingi nja kuwaayo bingi nti ebimu n'obijjukira mba sibijjukira naye nja kuwa example ndi omu ku bantu abasooka okuteeka Jose Chameleone ku stage. Otya? Nali nina show gye promoting yali ya Eri Wamala mu 1998 nempa Chameleone oyo chance okuyimba. Yali bag boy yali akwatira Shanks BVD ensawo ebiseera ebyo. Kati Shanks BVD ngazze okuyimba Chameleone n'ansaba nti nsaba nze mba nsooka waawo nkole intro eyingiza Shanks BVD. Nojimuwa? Batakwebaza paka kati buli lwe tusinkana kasita wabaawo ng'okwogera ku muntu nti wali wange etubidde ateeka okukyogerako. Nkimanyi gwe buli ekibeera mu industry ya music okimanyi. Waliwo mbuuziza mubuuze what is his take ku Bebe Cool ne Alex Muhangi's case ebigenda maaso? I think in a rap nja kugamba nti buli muntu akozesa ekiyiiye kya munne asaana amusasule. Ye copyright gye mulwanako? Yes. Ogwawa mu association ne federation? Sirina wengwa. Kuraki? Saagala kweteekako lugo kiba kikulemesa. Bw'obeera nti oli mu federation olwo kitegeeza owa Uganda Musicians Association ayinza obutagala kukolagana naawe. Bw'obeera ng'oli waawuma federation ejja kubaako nekyekoze nga si kirungi bona akyogerako oli ajja kugamba nti oyo ayogera bw'atyo kubanga ali neewuma so kati sibeera mu bibiina bwe bityo ebyo tobikolagana nabyo. Akagambo kwolekera abalabi ba Spark TV omukulu Jacob Omutuuze Kasuku ne Jenkins atugambye kwali mbonyumidde akagoye. Abalabi ba Spark TV njagala kubeebaza mwekuume nga mulaba Spark TV abalina ebintu ebitundibwa nammwe muwe Spark TV business mulangire ku Spark TV erabibwa abantu bangi egenda wala ate nga bakola ekintu ekirungi eky'omutindo. Sikyogera lwakuba ndi ku Spark TV naye njagala kubategeeza nti baba ne ttiimu nnene esunsula ekola ekintu ekirungi so walungi wakulangira naye ate nammwe abalabi mugyekuumireko abayimbi nammwe mukole omuziki omulungi.